looks well, but it doesn't look something like pleasing. So I can add on something. Patricia Nabasumba, omuyizi wa siniya eyokusatu ku ssomero lya Riverside High School Bujuuko, kimutwalidde eddakiika ezitaweze 20 okukola akasawo kano ak'omu ngalo. Nabasumba kino akiyigidde mu lusoma luno. Ntwalidde ebbanga lya weeks nga 3 ku 2 okuyiga ensawo eno okugikola obulungi nga nsobole okugijjawo kale nga nnungi nga omuntu aba asobola ogiraba n'agamba nti ensawo eno nnungi nnyo. Nabasumba atutegeezezza nti ebiseera bye by'omu maaso bitangaavu oluvannyuma lw'okuyigirizibwa eby'emikono bino. Abavubuka babwettanira nnyo kati omuwendo gw'abavubuka mungi mu nsi kati bwe mba mutunze ne muteeka ku katale abavubuka ne babugula sente zenfunye zibasobola okunyambako mu bulamu bwange nti sigenda kuddawo okutawanya mama wange okumusaba nti nsaba kuba kati nga olaba nti nkuze enviiri nti ngenda musaba sente z'enviiri. Bw'ava ku ssomero Nabasumba atwala obuvunaanyizibwa okuyigiriza baganda be ne bazadde be nabo okukola ensawo. Yigirizaayo sita wange. Bayizi banne abalala boolesezza okukola ebitimbisibwa, engatto, sabbuuni ow'ebika eby'enjawulo, ebibumbe n'ebitunge. This one is for 20,000 shillings only. Can make it alone. It's durable. It can last for 10 years. Mu bye boolesezza balaze n'engeri omuntu w'omu kibuga ali awafunda gy'ayinza okuteekateekamu waalimiranga watono. Abayizi bye bakola kibakakatako okubiyigiriza bannaabwe abali eka n'abazadde. Abaana basooka ne bayiga okukola cakes ne tujja naffe ne tuyiga kuba twali tetulina ssente zigenda sasula naye ne tuyigira ku abo abaana ebintu bye bayize okuva ku ssomero. Kati ne bayiga n'okukola sabbuuni era naffe kati twatandika okukola sabbuuni awaka. Abaddukanya amasomero gano basuubira okuba nga batendesa abayizi abasoba mu 1300 mu by'emikono mu myaka 3. Ebintu abaana bye bakozesa ffe nga School for Life tubibawa kubanga babikozesa kuyigirako. Naye engeri gye tuli nti tubadde tukolagana n'abazadde bye bakozesa ewaka eyo okuyigiriza abazadde baffe basobodde okuba nti bafunira abaana ebintu bye beetaaga. Brenda Namulinda akulira enteekateeka eno atubuulidde engeri gye bakwasaganyamu eby'emikono n'ebisomesebwa ebya bulijjo. Tukola timetable ng'eri favorable nti abaana basoma curriculum ku timetable bulungi naye ng'era ku timetable okwo kuliko obudde obuweebwa omwana okuba nti asoma ebintu eby'emikono. N'abasomesa tebalekeddwa bbali mu nteekateeka eno. Nabo basooka kuyita mu kubangulwa ebitongole ebibadde bituyambako. Kamishona Safina Mutumba nga yakiikiridde Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako asiimye amasomero agali mu nteekateeka ya Skills for Life Foundation olw'okuyambako Minisita okutuukiriza ebigendererwa byayo. Nkubiriza abasomesa bonna bayigire ku masomero bakyaleko ku masomero kuba okuyiga tekitegeeza kugenda bweru wa ggwanga naye basobola okutambula mu masomero agabikola obulungi. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu.